Weewaawo kakati ekitambo, ekintu ekiyitibwa ekitambo basamirira kisamirire. Ekitambo tuzze tubanyonnyola lunye. Ekitambo mwoyo. Ekitambo mwoyo oguvvuunulwamu eby'omunju, nti eby'omunju bingoba, eby'omunju binsobedde, eby'omunju binnuma. Kyokka eby'omunju oli okubinnyonnyola si kyangu, wabula oli ayinza okugamba olumbe lunnuma, ebintu binnuma, ekintu kinnuma, ebintu bikuba ku mabaati ekiro, ekintu kingugumula, olumbe lukula kiro. Ekitambo kitegeeza omwoyo ogutalabika, ogutambirirwa, omwoyo oguvvuunulwamu emyoyo gyonna. Bw'okuŋŋaanya emyoyo gyonna ne muvaamu omwoyo gumu, gwe guyitibwa ekitambo. Kyokka omwoyo ogufuga emyoyo gyonna gwe tuyita kabakabulamu. Kabakabulamu kisooka kizikiza, kisooka kukuloosa bafu, kisooka kukuloosa binnya ebyetooloovu, ebinnya ebirimu enzikiza, ebinnya ebirimu amazzi, oluusi ng'obigwamu. Ekitambo kikuloosa nga muziika. Ekitambo kikuloosa ennyama y'abafu. Ekitambo kikuloosa abasezi nga bakugoba. Ekitambo kikuloosa embizzi nga zikugoba, oluusi nzirugavu, oluusi za bitanga. Ekitambo kikuloosa ente enzirugavu nga zikugoba. Ekitambo kikulaga toyiretsi oba ttooyi ze tweyambiramu okugeza. Oyinza okugenda ku ttooyi ng'eri yegeyege ng'olaba ogenda kugwamu, oba ng'enkoma ziragaya, oba okuloota ng'oyingira mu ttooyi, oba okuloota ttooyi ng'eriko envunyu. Ekyo kyonna kitambo. N'olwekyo ekintu ekiyitibwa ekitambo musaanidde okukimanya ne mukikenkukamu. Ekitambo mwoyo ogusamirirwa era ekitambo batereeza kitereeze. Ekitambo tekikwatibwa era ekitambo tekikolwako mikolo era ekitambo tekyejingirwako. Abasinga nno mumanyi nti ekitambo kitegeeza kulya bantu. Eriyo famire nga nsezi, ekyo kyawukana. Era eriyo famire ezisamirira lubaale nga zimusamirira mu kitambo. Okugeza oyinza okugenda ku musawo nga ye akebeza kitambo. Musawo akebeza ekitambo y'atya? Oteekaawo ssente ez'okukebera kye kigali, nakugamba nti ojja kudda enkya. Lubaale gwe basamiridde mu kitambo, famire eyo eba nsezi. Eba nsezi. Era eyandibadde kabakabulamu ayitibwa lukembyakembya oba lukembyakembya. Era nga bw'osanga famire esamidde lubaale mu kitambo, bo oba ssenkulu oba nankulu, ekitambo bwe kiba kikebera kimubuulira kiro, era oba wakudda nkeera okukubuulira ebyavuddemu. Kyokka ekitambo bakitereeza
bakisamirira. Ekitambo tekitegeeza kulya bantu. Famire ezisinga obungi mu lubaale waabwe balina obwakabaka. Obwakabaka bukuloosa ebirooto ebyo wammanga oba waggulu ebivuddeko, ebinnya, tooyi, abantu abambadde ebiddugavu, omukazi oluusi ali mu saliya nzirugavu, omusajja oluusi ali mu ssuuti nzirugavu, okuloota ng'oyingira mu ttooyi, okuloota amaziika, okuloota abasezi nga bakugoba, okuloota ennyama etategeerekeka, abafu, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kyokka tekitegeeza nti ewammwe muli abantu. Abasinga nno babuuza nti ekitambo kino twakijja wa? Olw'okuba omwaliro omuzzukulu ono mwaba atudde muwanvu ne bakamutema, ekitambo kino kyajja ne jjajjaawo omukyala. Olw'okuba teyamulabako, teyabalabako, era mukazi wattu oba musajja wattu n'akitegeera lunye nti kituufu jjajjaffe omukyala yajja n'ekitambo era yatusiiga ekitambo. Naye ekitambo tewali famire etakirina. Ekitambo mwe muva Kabaka Bulamu. Kyokka ekitambo kiba kitudde mu muti gwa Kabaka Bulamu ng'ali mu katundutundu aka Walumbe. Kabaka Bulamu ayitaba obutundutundu obuwerako: katundutundu aka Walumbe, katundutundu aka Kinene Batenda, Kinene Nnyumba, Kinene Ttaka, Walumbe, Sengalamidde, Senkaaba, bwonna butundutundu mu katundutundu ak'ekitambo. Omuntu akwata ekitambo asasulira bingi, era abasawo abasinga bakwata ebitambo lubaale tawangaala, era tebaggwibwako bizibu. Baggwibwako ebizibu eby'enjawulo lwakuba nti abazzukulu tebasobola kubimanya, naye basanga obuzibu obw'enjawulo gamba ng'obutaggwibwako ndwadde, lubaale okufuluka, okubbibwako ebyabwe. Olinaga nti bamenye essabo ne babbamu ekintu. Oluusi embuga okukwatanga omuliro ebiseera eby'enjawulo, naye ng'embuga okukwata omuliro oba essabo liyidde, ebiseera ebisinga obungi kiva mu bazzukulu abakolwako abamu nga si ba muzannyo. Abasawo okufuna ebizibu eby'enjawulo ng'okusibwa mu makomera, okuwoza nti bandoga. N'olwekyo ekitambo mpewo nnamba. Ekitambo kituddemu obwamukama bw'empewo zonna, omwoyo ogutambirirwa oguvuunulwamu emyoyo enkuyanja, omwoyo ogutuddemu obwakabaka era omwoyo ogutudde mu kitundutundu eky'ekizikiza. Era omwoyo ogwo tulina kugusamirira ne guggyawo ekizikiza ne gutuddiza ekitangaala. Era ndowooza y'ekkanzu etera okwambazibwa Kabaka Bulamu ng'eri mu bbala eriddugavu n'ebbala eryeru. Ekkanzu eyo etegeeza nti ebbala eriddugavu kye kifaananyi ky'oyo yennyini mwatambulira Kabaka. Okuteekako ebbala eryeru kye kitundutundu mwatuulira mu kabonero ak'okubaddiza ekitangaala nga famire nti mubadde bulijjo mukola butogo oluusi nga temulaba gye mulaga. Kye kitangaala bwe bwerufu. Ekkanzu ya Kabaka Bulamu ayambala ekkanzu za mirundi ebiri, ekkanzu enzirugavu plain n'ekkanzu eriko ebbala eryeru. Ekkanzu enzirugavu plain obeera ku Kabaka ddala kaziina mu langi ze mwatambulira. Ekkanzu eriko ebbala eryeru mu kitundutundu eky'okusumululwa etudde mu bwakizza Kabaka mwatuulira ng'addiza enseeno eri abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Kyokka mulina okwegendereza okumanya bino. Bwe tubagamba bino ne mubiwakanya nga mugenda buwangatto. N'olwekyo okumanya n'okutegeera si kyangu. Era
mulina okufuba okulaba nga musamirira omwoyo ogwo okusobola okudda ku bbali okuggulira lubaale wammwe. Eriyo famire ezikoze obutaweera okutoola ensimbi, okufumba ebijjulo, okukola emikolo egy'enjawulo. Baatuyise ejendi tugenda kukwata kitambo, baatutumye embuzi, baatutumye enkoko. Abantu basaasaanyizza ssente, abantu ne batuuka we bakoma. Ekitambo tebakikwata bukwasi era akikutte ogaba n'ekibonerezo ekyenjawulo mu famire. So ekitambo tekisonyiwa, tekiriiko nti wali tomanyi, wabula bwe weetaba mu mukolo ogwo n'ogaa nti ngenze kunkwatako kitambo, naye nga ddala Kabaka yababanja okwasaako ebiri ku kibonerezo. Oyinza okutabulwatabulwa mu by'emirimu, mu by'amaka, mu zzadde lyo, kumpi n'abamu okugenda ewa ssenkaaba. N'olwekyo ekitambo migenzo, ekitambo mitendera, myaliriro, madaala. Sinzira mu bubaka bw'ofuna, bw'obanga oloota nga ozze ku ssomero olina abaana osoma oba be wasomanga nabo, waliwo ekigendererwa lwaki oloota amasomero era lwaki oli mu kibiina osoma, oba lwaki oli ne banno osoma. Bakugamba nti abasawo abasooseewo babadde tebamanyi mwoyo gwa Kabaka butya bwe gusobola kutambula. Lwaki ensangi zino bwe bakuba eŋŋoma lubaale takyatereera, ne mwaza lubaale ne muyita empewo ne mukola buli kimu, kasubi ne zizimbibwa, embuzi n'egulibwa, ejjembe lubowa ne lijja ne lisaba embuzi, Mukasa n'asaba embuzi, Guni n'asaba ennyumba, ne mubiteekawo naye nga buteerere. Lwaki? Bw'omanyanga nti oloota ng'ozze ku ssomero oba ng'ozzeeyo ku ssomero oba ng'olina abaana be wasomanga nabo, tusiiba tukibakuutira. Leka kwonoona nsimbi ky'ogenda kuyita muzimu gwa jjajjaawo. Era bw'onookwata ensimbi ne mugenda mwaze lubaale muyite empewo, zo tezijja kugaana kujja kwogera kubanga zo amabinu zigaagala nnyo. Era bwe munaateekawo amabinu, bwe munaateekawo eŋŋoma, bwe munaateekawo olukiiko, empewo zo zijja kujja, tezikaayana. Muzimu gwa jjajjammwe gujja kujja, mizimu gy'abassengammwe, bakitammwe, lubaale ajja kujja, oba Kiwanuka yazze, oba Mukasa, oba Ddungu, kyokka temujja kufuna njawulo emirembe n'ennaku. Era osobola okusamira lubaale oyo n'okaddiwa nga tomutereezezza. Okitegedde? Akati nno mulina okweyongera okufuna okumanya n'okutegeera ekitambo kye bayita okutambirira ekyo ky'otalaba, okuteekawo omwenge naye ng'agenda okugunywa tomulaba, okufumba ekijjulo n'oteeka emmere ku mpagi y'essabo oba mu nsonda y'ennyumba yo naye ng'agenda oggirya tomulaba, okukuma ekyoto ne bakugamba nti twota naye nga tobalabako, okuteekawo ennyumba ne bakugamba nti yaffe naye nga abagamba nti yaffe tolaba bwe batuddemu, okutambirira ekyo ky'otalaba. Ekitambiro kya mmisa kitegeeza nti mugenda okukoowoola emyoyo gye mutalaba. Akabonero akalabika kategeeza enneemi etalabika nti okutambirira ekyo ky'otalaba. Faaza agenda n'akwata akooto n'ateekamu akabaani n'amanda n'akanyokeza mu kyaki munna ng'agenda akawuuba ne mumala ne mukoteka emitwe. Okutambirira ekyo ky'otalaba, okukkiririza mu mwoyo ogwo nti gw'amaanyi. Ensinza y'obuwangwa n'ennono n'ensinza y'Abakatuliki oba Abasiraamu yonna etudde ku myoyo, era yonna esinza myoyo. Era bw'ogenda okunoonyereza ku buli nzikiriza ojja kugenda okulaba nga basinziza mu bw'omwoyo. Kubanga olwaleero Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafa, naye olwaleero asinzibwa
era n'entaana ye esinzibwa. Yesu abalokole nga bwe bamuyita oba Yezu, abakristu abakatoliki nga bwe bamuyita, yagenda okukanga bwe yali agenda yaleka mwoyo gwe oba mwoyo we n'amukwasa abayigirizwa be 11 kubanga ow'e12 yali amaze okuva ku mugendo ng'amuliddemu olukwe, ye Yuda. Abayigirizwa 12 abaamutambuliranga ku lusegere bwe yali agenda yabalekera mwoyo, naga nti mbalekedde mwoyo mutukuvu. Luli baamulabako nga bamwota buliro, naye kati yabalekawo nga bawuubadde n'abagamba nti ngenda kudda mu bw'omwoyo, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Alikkiriza ebyoyo eyantuma aliba mwana wa mwana oba aliba muzira. Enzikiriza y'abeeru bw'etyo bweyogera, kyokka enzikiriza eyo teyali ntuufu mmwe kugikkiririzaamu, kubanga buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Enzikiriza eyo yali ntuufu okukkiririzibwamu abo ab'eggwanga eryo oba ab'amawanga ago oba ab'ennimi ezo oba ab'olulimi olwo oba ab'ensibuko ezo, gamba nga Abayudaaya, Abeefeso, bantu ab'enjawulo. Okitegedde? Wabula ekyatufuula ababuyabuya kwe kulowooza nti buli nzikiriza esobola okusaasaanira gy'etazaalwa. Buli muntu yenna wano awuliriza alina bakadde babamuzaala era alina eggwanga mwava n'obulombolombo oba ennono. Buli omu yali asaanidde okusinziza mu lulimi lwe n'obuzaaliro bwe n'obukuliro nga mwasinzira okwesingira Mukama Katonda. Kabaka Bulamu bwe yali nga abantu b'ensi bamusobezza, yasalawo n'aga nti kanzire mu butalabika oba kanzire mu bw'omwoyo. Okitegedde? N'olwekyo ensonga zino mulina okuzikenkukamu, mulina okuzimanya. Tunnyonnyodde ku by'Ekikatuliki. Enzikiriza zonna oba ey'awana ey'ennono oba enzikiriza z'abeeru, butamanya bwaffe ne tunoonya ekintu kimu, wabula ennyinnyonnyola yaakyo yeremesezza abazzukulu okunoonyako we bagwa. Omulokole ajja kugaa nti amazima gali eno, ng'ojja n'ofukamira wano ofuna omutonzi oba ofuna amazima oba olokoka n'ofuuka omutuukirivu. Singa okola okunoonyereza ku nzikiriza zonna, enzikiriza zisinza mizimu zonna, era bw'ogenda okunoonyereza abakulembeze baazo mu bw'omwoyo nga baafaako ne bazuukira oba abamu ne baziikibwa. N'olwekyo tudde eka tutereeze ebyaffe. Ebyaffe kintu kikulu. Babawuddiisa nti ebyaffe gawa masitaani, naye kwali kukyaya mpewo zo oba obujjajjaabwo. Ebintu ebisinga obungi mu byegendereze. Ebintu ebisinga obungi bigenda na kumanya n'okutegeera, ofuna abimanyi n'akutaputira. Lubaala lumu abantu akacyo kano waakutaputibwa, wabula si waakweraguza, wabula si waakwenjeeza ku basawo. Okitegedde? Lubaala lumu abantu akacyo kano ekisooka takyatereera na kwazibwa. Okay, kaakati mulina okwegendereza mu buli kintu ekikolebwa oba buli kintu ekikugambibwa. Bakugamba nti oliko ekitambo, njagala obe ng'otambula n'okumanya ekitambo kye ki. Eriyo abaana bagaa nti baatusaze ekitambo ku ssomero, ate eriyo afumbirwa n'aga nti omusajja yansala ekitambo.
embwa efumbirwa mbwa. Ogenda okuva ewammwe onaawuuze omusajja omufumbirwe ng'aliko ekitambo, wabaawo ekiba kikututteyo ofumbirweyo, oluusi ojjeyo n'olwekyo twegendereze. Weewaawo nsuubira nno okuba nti omukyala eyabuuza ekibuuzo kino akenkuse bulungi. Ekitambo bintu bya mu nju era ekitambo kisamirirwa, era ekitambo si kibi nga muganya okukitegeera, kubanga ekitambo ng'ekitambo buli omu ajja kukyogerako bubwe. Naye tukoze tutya? Kubanga buli omu ayogera kike. Tukoze tutya okulabika nti twenunula, okulabika nti tufuna okumanya n'okutegeera? Tukoze tutya abantu enkuyanja obutaga nti nze nasoberwa, ebyabasawo bya kibbi, lubaale taliiyo, nanoonya lubaale n'abula. Tukoze tutya okuggyawo enjogera eyo? Awo nno tulina kukwataganira wamu abantu abatudde mu buwangwa n'ennono oba abakulembeze, kulabika nti tulambulula ebintu ebimu ebyakisibwa abaatusooka, abazze baddawo ne batambula mu wawa. N'olwekyo ekitambo basamirira kisamirire, ekitambo tebakikwata. Tugenda kukola tutya okuba nti abazzukulu bamanya ensonga ez'enjawulo, era ensonga zino eri abo abazituddemu nga bakulembeze tebandigufudde nnyo mulimo nti obeere nga otunuulidde ekyo. Wandibaddewo enkola ng'erimu n'okuyamba ku oyo abanjibwa. Kale nno eyabuzza ku kitambo tukimunnyonnyodde, ekitambo tebakikwata, wabula busoberwa nti omuzzukulu ajja kutambula anoonya omusawo, bw'anaamugwako amugamba oliko ekitambo ate nga tajja muwakanya. Lwaki tamuwakanya? Nti kuba bamumulagiridde era alabika nga y'amanyi. Naye abantu abatudde mu by'okumanya n'okutegeera oba mu by'okutereereza abazzukulu ensonga zaabwe, tugenda kukola tutya kulabika nti abazzukulu basomesebwa era ne bamanya ekituufu kye ki? Kale nno gwe weewaawo, nsuubira okuba nti otegedde bulungi. Yabuze ekibuuzo kino kyavudde ku mutimbagano gwa YouTube, oli kwe yasinzidde okubuuza ekibuuzo kino, era nga muntu mukyala. Ndowooza nti omukyala ono mwanukudde kuba ntegeddeko nti alabika yeddira mmamba. Kale nno muzzukulu w'Abasese, bweza nnyo okubuuza, bweza ddala, kukuume Lisodde ne Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze. Okay. Akukuume Lisodde ne Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze, Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.